Emirerembe gino giri ku kyalo Mafumbe ekisangibwa e Kayonza mu kayunga maka g'omugenzi Petero Lupiya zita yaffa mu 2003 yazaala abaana 5 n'abagabira ettaka abalenzi 4 n'abawa ettaka eryali lyesudde akabanga okuva mu maka ge ate amaka n'agalekera muwala we Anet Nakyeyune ne nnyina Nalwasa Josephina okusinziira ku kiwandiiko ekisomeddwa David Nyombi omwana omukulu mu maka. Nga tannafa yagabanya ekibanja kino abaana 4 nga kisalamu ebitundu 4. Ku bitundu bino 4 kitundu kimu kyokka kye kyalimu amaka ge era ekitundu kino yakisa mu mikono gy'omwana omuwala nga yakirinako obuvunaanyizibwa. Mu lukiiko lwatuuzizza maka gano Nnamwandu Nalwasa alopedde amyuka RDC w'e Kayunga Solomon Trevor Baleke mutabani we gwazaala Isaac Katabira nga bw'asusse okumutulugunya nga amugoba maka kitaawe mwe yamuleka era nti atandise n'okumutiisatiisa okumutta. Ngobaganya buli kadde nve mu maka ge ng'ate nze namuzaala nantiisatiisa ssaawa yonna ogusookera ddala yatambuliranga ne najolo wano bwati najolo nenzirukira mu poliisi gitimbwa. Ne Nakyeyune muwala we bwe baleka awaka agamba Katabira tamuganya kubaako kyakolera mu kifo kye nga buli lwamusanga amutegeeza ng'omwana omuwala bw'atagaba na bya busika bya kitaawe. Abeera atugobaganya aŋŋamba wano wawe tumuviire era nangamba akanyoko bwe kafa toddamu yingirano n'enjunja giyiwa ku ttaka singa onoogiremerako. Nyombi omwana omukulu maka gano alopedde amyuka RDC ennaku nnyina ne mwannyina gye balimu olwa muganda we Katabira okubatulugunya. Agamba Katabira yanaaba ensonyi nga yatuuka n'okugamba nnyina adde ewaabwe kubanga bba eyamuwasa yaffa. Era bankubidde essimu nti batuuse ewuwo ate naawe n'obeera mwangu n'oga nti ojja kusitukira mujje. Nasanyuse nnyo n'embeebaza. Abatuuze bategeezezza amyuka RDC ng'effujjo erikolebwa Katabira bwe liva kukozesa ebiragalalagala ng'alima n'enjaga gy'atunda naye kennyini n'agikozesa. Katabira kwasinzira okuba n'amaanyi wano kulima njaga era alina omusiri gw'enjaga. Ekintu ekyo abantu bakisirikira naye nga bamanyi omuvubuka ono wattabu nnyo. RDC Baleke poliisi n'abakulembeze b'ekyalo basoose kugenda mu musiri gw'enjaga ya Katabira oguweza yiika nnamba ne bagusaawa. Amyuka RDC Baleke asomesezza abantu n'abaana ku tteeka ly'obusika ng'agamba nti abaana bonna bagabana kyenkanya watali kusosolwa. Tewakyali okulowooza nti ono mukulu nnyo ono bebi. Tewakyaliwo byagamba nti ono muwala ono mulenzi. Ffe katutunulira ekintu kimu bonna baana nti yes. Ebintu by'omugenzi bamala okugjako ebya Nnamwandu wali akatuna akayibwako omusika ebisigadde by'abaana babigabana kyenkani. Alagidde abaana buli omu okukozesa ekifo kye yagabana n'obutaddamu kugobaganya Nnamwandu. Olwaliro nina okuva wano nga buli muntu ateredde mu layini ye. Alagidde poliisi okunoonya Katabira emukwata avunaanibwa ogw'okulima enjaga n'okubuzaabuza ebintu by'omugenzi. Tujja kukkiriza bantu either alima, asuubula, atambuza oba anywa enjaga mu kitundu kino eky'e Kayunga. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.